Okay, thank you so much for watching us, ladies and gentlemen. Buli omu gy'osinzire okuba ng'otuwatchinga. Video eno eyinza okuba ey'enjawulo. Tegenda kuba nga video za bulijjo. Naye ngenza okulaba nga kinkakatako ogikola. Muyinza okubaamu olulimi olukambwekambwe. Ne kindly bear with me. Eddoboozi ligenda beera wansi nnyo lwa nsonga badde nva kuula linnyo so kati buli wempoggana ennyo siwulira bulungi. Mbadde siri wa kukola video yonna today. Naye leero ngikoze. Kiruma nnyo abasajja abakulu mu Uganda be twandibadde tulabirako ffe nga ffe okuba nti batuuka ku level strippinga law okukola ebintu ebyandikoleddwa abaana oba abazzukulu baabwe. Okuva Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine lwe yagenda mu America, ekifaananyi ne kifuluma. Sinnalaba muntu ayina ndowooza ya kiboggwe, ndowooza ya kito ayogera ku kifaananyi ekyo ng'abasajja bendabye olunaku olwaleero. Ku mukutu gwa Kasuku balinako program tebakola, bagita talk and talk show. Simanyi oba content yababuze, I don't know. Now this is the reason as to why I've made this video. Njagala sokoleka kipu kaneno omala kukalaba nzije nkubuulire ensonga, but first watch this small tukomewo. Batuwaddeyo ku bifaananyi bya batuwaddeyo ku bifaananyi bya Idi. Twafunye big size. Njagala owulirize video njagala okunnyonnyola bannayu nga boogera ku ku kifaananyi ekya Bobi Wine kye yatadde ng'ali ku Capitol building. Njagala kino sookera wali njagala owulire submission ya mukadde waffe Sendi amazima go wemba sirimbye, Katonda nyambe mbe nga sirimbye, wemba nnimbye ansonyiwe. Mu myaka Sendi alabika azaala Bobi Wine. This is my own thinking. Nkozeseza mutwe ndowooza mu myaka Sendi alabika asobola okuzaala Bobi Wine. Sendi I think is like 60 something like there. Edda abavubuka bazaala nga balina emyaka nga na 15. Kati njagala owulirize submission ya Sendi ng'ayogera ku kifaananyi kino. Tukomewo. Senaateekayo ng'ali Washington ng'agenza okusa Senaateekayo ng'ali Washington ng'agenza okusisinkana na naga nti katwita ako oba oyinza okukafuna. Yagambye nti ali Bas atandise ku lugendo. awo Kyenjagala okunnyonnyola bannayuganda lugendo kirwe Sendi naye mu obitaddeyo ssebo n'entegeeraye ataddeyo ekifaananyi nga omukulu nga ali ku ayina n'ebifaananyi ali ku White House. yakukakasa agamba nti awo Bobi Wine yabadde ku White House. Njagala tuwulirize video eno gitambuze. Eringa state eringa State House wano e Uganda naye wano we yabadde
njagala bannayuganda just babuulira musibubi tojjonkera njagala babuuliramu awo nange naliwo buli ayagala agenda gwe kyogamba awo buli ayagala agenda ngenda balagayo ku bifaananyi byange kale nze saayambala suuti naye nagenda naye wano waliwo nga paaka wabweru kompawundi nnene nnyo kati kambalage ebyo bifaananyi bye mulaba nga ndi munda awo nali ku Martin Luther Monument mabega wali kati awo ndi munda mu White House mwennyini oyonze naye wano weyandibadde akikubidde wano kati awo wenali bagiyita state dining room ba president we batuula okulya wali ogenze kulya nali ngenze kulambula mama wuuyo nkulabaawo nagenda okulambula ng'otaddeko n'ebiwaani ebitebe galubindi zange awo mu vidiyo eno era abo abantu abalala bemulaba Sendi yagikoze bonna intention of okwagala abantu njagadde bategeeza singa nali mu suuti mu butamanyaawo singa nali mukadde waffe Sendi yamaliriza yeetemye engalike mbuuza atya mu ntandikwa agambye nti Bobi Wine waali first and foremost okusinziira ku kifaananyi kino katono nnyo ku kifaananyi kino ye Sendi agamba Bobi Wine ali ku White House ono musajja mukulu nnono gwe twogerako Sendi mukadde waffe nkugambye mu myaka Sendi alabika azaala Bobi Wine wemba sirimbye akukakasa n'akutegeeza nti awo yaliwo ekyo ekifo kya Bobi Wine kyalimu Sendi akugamba White House njagala nkulage nti sometimes effutwa enge n'okuzimba omutima kusobola okuleeta obuzibu ku bwongo obwo n'otuuka ekiseera nga tokyategeera omuntu asobola okukuyitirirako n'akola ebintu ne bikusukka nga gwe mu butuufu wali tosobola bikola newankubadde walina all chances n'otuuka ekiseera effutwa ne likuleetera bakuyita kuzimba kasajja ku mutima manya kuzimba kasajja ozimba akasajja ako kasobola okutabula obwongo n'otandika okwogera ebintu ebitajja fast myaka gyo ebintu ebikuweebula ne bikuswaza mukadde waffe Sendi eyo si White House Bobi Wine we yabadde tannaba tuuka mu White House ate nga nayo nkusuubiza agenda tuuka awo Bobi Wine yabadde ku Capitol building nkaddemu amagezi gazze mukadde waffe jjajja awo Bobi Wine yabadde ku Capitol building olw'ayinza okugamba simple olimbye Sendi tasobola zaala Bobi Wine njagala kati kuzzaako emabega mu 1994 okusinziira ku byensoma 1993-92 Sendi yaliko manager wa bandi yemwe manyikibwa nga Emitos mu 1992 yaliko manager wa bandi yemu eyalimu omugenzi Umaru Katumba Bobi Wine mu 1992 ayinza okunyumiza nti yali oba mu kirasi ki nga kiraga nti Sendi ye yali musajja mukulu yono agezaako okukola statement ng'agezaako okukakkanya n'okunafuya omuntu bannayuganda gwe balabanga essuubi eritambuza omumuli gwabwe ogw'okwenunula Sendi tekinga obudde onoonyereze ku basajja abo n'omukyalo oyo abantu abo Bobi Wine bwe yabadde nabo agambye nti Bobi Wine we yabadde abulako kimu kwambala suuti afuneyo n'omuzungu bino si byakwambala Sendi noonyereza abantu abalabiseeko mu bifaananyi Bobi Wine be yabadde nabo okwewala okutomera because kati tufe tutandise okulaba nga mu butuufu wazimba akasajja ku mutima akasajja ako ne kakuleetera okukyankala n'obwongo tutandise okubuusabuusa entegeerayo abantu bonna abadde bateekako Bobi Wine embeera bamaliriza bagudde eddalu
mukadde waffe weewala ekintu ekyo, because this is beyond you being paid to demean. Kino kya busiru nnyo. Nagambye Bobi Wine osobola omuwalana n'otuuka n'okola ekyobusiru. Omusajja gwe bayita basajja mivule was a very well, mukadde wange sendi jalo ofuna example y'abasajja mivule, was a very well respected gentleman, very naye kasita yatandika okufuna effutwa enge ku Kyagulanyi, bassebo ne bannyabo obulwadde bwe bayita Kyagulanyi bwayingira basajja mivule ku bwongo, yatuuka essira n'atandika okugamba nti yalunda embwa bbiri, mujjukira story eyo. That is what happens. Mukadde waffe kino kyewale nnyo, at least sigaza ka respect akatono k'oyina mukadde waffe, because eno biralamu. Nze nkubulidde, nze nyinza okuba nkoze video naye waliwo abalala abagenda ozikola ate kigenda bba kiralamu nnyo. Weewale nnyo ekintu ekyo, kigenda kuleetera, because kati wagudde eddalu Capitol building ogiyise State House, otugamba waliwo tulinda kifaananyi kyo ng'olina Capitol building emabega. Mukadde waffe Sendi alese ebifaananyi ng'ali mu State House. State House tukimanyi buli omu agendayo n'alambula. Yes, buli omu agendayo n'alambula, buli omu. Tulinda kifaananyi kyo ng'olina oli maaso ga Capitol building. Sendi alese ebifaananyi ng'ali ku monument ya Martin Luther King. Ne ngamba mukadde waffe anywedde butto, akoze eki? So n'olw'ensonga eyo nyongera okutumira ku bakulu abo babadde ku program eyo, ne mbagamba nti eno bannayuganda bangi banyumirwa bye mukola, naye ate waliwo omugendo kisussa n'akatono ke mubadde muyina mukwonoonera eddala. Nze nkubuulira waliwo ebintu embi otalina aleetamu muzannyo, nga wallahi munnayuganda ajja kukukuba olukato wejjuse. Kyagulanyi yayimba akayimba n'agamba nti sikuvumye nkubuuliridde. Yes, ne gw'ozadda kkubira eŋŋoma n'oyiga. Mukadde waffe essaawa zino olina okitegeera nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine toligeza, tojja era tolirootako kutuuka wali, because first and foremost emyaka egijojjo oli mu budde bwa kawungeezi, because kati obanga gwe ku myaka gy'otandise kulowooza ekyo kwagala kunafuya Bobi Wine mu mbeera eyo, nkulayirira olabika obudde oli mu bwa kawungezi. Mukadde waffe ene waffe ku kyalo twafiiriddwako abakadde 2 ku kyalo. Mbadde kano ka video nkalabye tuli mu kuziika, tulina kulambirawo omukyala Magoba yafudde, bambi kitalo nnyo, kano nako kankayiseewo. Mbadde awo ne ndaba ka video ne ngamba ne mukadde waffe Sendi alabika anaatera. So weewale okufa nga ofiiridde mu bino ebiseera eby'okugamba nti oli musiru. Kyewale nnyo mukadde waffe, nze nkubuulidde, nze bampita simple nkutegeeza ebigambo bino, because what you have nga gwe omuntu gwendowooza omugezi, a learned person, exposed person. I know you know Bobi Wine is not the usual person you used to know. First and foremost, him being the leader of the opposition party esinga okuba amaanyi ng'ebadde mu parliament ng'enda ne leader of opposition, bw'atuuka mu bifo ng'ebyo, don't expect him nti agenda kubeera nga gwe yali agenza okulambula. Ekyo kyo I expected you to have that in mind. I expected you to have that, at least n'omusiru atategeera, n'omusiru asembayo ekyakimanyi nti Bobi Wine si ye muntu ali mu level gy'omulowoolezaamu. So we muddeyo ku bukyano bwammwe ne mutandika okwandamining abantu bagenda batandika obbassaako embeera. I just loved the way Kasuku played this. Kano ka clip Kasuku tekabaddeemu, musajja atuloza oba yategedde nti bagenda bikola naye n'avaawo. Kati bano bo bane sente zino mbi, sente zine kugambye omusajja gwe bayita basajja mivule was a very respected fella. Twagera bugezi ku makya nga basajja mivule akutte enjaganywa nga tandise okugera ebitategerega. Ronald Mayinja, in fact we tugamba ku bayimbi abali bagenda joininga politics, Ronald Mayinja yandibadde alina bigger than Kyagulanyi, naye ne Katonda amanyi omukisa n'agukunyakulako n'aguwa omulala ali okumbi, kuba amanya nti ono kisassalala sijja musobola.
tuba tuli awo Nalimenje atandise okwogera ebitategeregana tugenda omulaba nga naye akutte enja yanywa kyenkugambye nti Kyagulanyi womuleetako embeera osobola okulwala obulwadde ngenda nnoonyereza obulwadde obwo bwe babuyita era nkisaba the juggernaut ntambi otunoonyereza obulwadde abasajja bano bwe balina naye ng'obulwadde obwo buli mu Kyagulanyi yabuleeta otuuka ekiseera n'onyiiga n'ofuna effutwa n'ozimba akatima n'ozimba omubiri eventually n'ogwa eddalu n'otandika okuba ng'oyogera statements ezitategeerekeka okategedde munnange tewali nkiddamu it is on record tewali yali agenze mu line sendi gy'ogenzeemu n'asigala ng'ayimiridde y'ensonga lwaki Katonda alina engeri gy'akolamu ebintu bye nze nkugambye gwandaba mu myaka sendi amazima ga Katonda mu ggulu asobola okuzaala omwana w'emyaka 43 45 asobola omuzaala which means sendi abanga taata okategedde because ba Bobi Wine bagenda okula nga basendi babayita bamuzeeyi nze kugambye sendi gwe noonyereza history mpozi nga ndi mukyamu naye gwe noonyereza yaliko manager wa one of the biggest bands mu Uganda nga temunamanya Eagles Production temunamanya ziki baali bagita Emitos Band. This nigger was the manager. Kati imagine you being a manager of a very big band, prominent band in Uganda. Band yavaamu bamisa Semakula bano bamisa Kibwalinga Bwana. Okategedde kati wempulira sendi mukadde jjajjaffe sendi nga oyogera ebigambo webityo mu butuufu kimmalamu amaanyi ate sendi toli munnabyabufuzi bannabyabufuzi basobola okukola ekyo munnabyabufuzi asobola okwogera ekyobusiru naye nga yamanyi kimuyisaawo nze bulijjo mbadde ndowooza sendi alabika musajja mugagga musajja yakola dda nga mu butuufu nina we sitamusuubira musanga kukola sinina ebintu bye simusuubira kubanga asobola obbikola. Of course ye Jenkins kansirike naye nga mukakkane just kukakkana kwokka Kyagulanyi mugende mpola go slow on that man. Nze mbabuulira go slow on that man, go very slow on that man. Era ngenda kuwa listi y'abasajja abafunye obulwadde obwo nkugambyeko nga yatuuka ekiseera n'azimba omutima n'azimba akatima n'afuna enge effutwa ng'awulira omusajja waayisi waayina otuuka baamaliriza obulwadde bubatabudde obwongo. Omuntu n'ava n'agamba President Museveni mwebaza olw'okumpa obulamu. Really? Mumumanye yakyogera mwebaza olw'okumpa obulamu naye nga ddala ni agaba obulamu ku nsi kuno. We all know it's God the Almighty, but a man comes out and says such a statement. Mumanyiko omuntu omu yavayo n'agamba n'ageraageranya Museveni Katonda. Sigenda kwogera mannya. Mubalaye bonna abazze nga beeri oba nkyogere ntya. Sometimes njogera ku nsonga zino nempulira nga mu butuufu simayina nga just ebigambo by'embuzi. Kati njagala okkirize nziremu nkuzanyire ka clip kanene okawulira bulungi ogusembayo ate tukomewo. Batuwaddeyo ku bifaananyi bya batuwaddeyo ku bifaananyi bya Idi. Twafunye big size bebe cool. Kyenjagala okunnyonnyola bannayo yastatinze atya nti yasanyusa to celebrate Idi n'abasiraamu bonna
yabadde ne mukyala we olabeka vidiyo kaneno nze kasitampulidde nga mukadde waffe atandise sookera wali tomanyi yasoose n'ateekayo ng'ali Washington obulwadde ng'agenze okusisinkana naye awedde kapuuti wali ng'anaga nti katwita ako oba oyinza okukafuna yagambye nti oba on an event ng'omwami oyo akutte microphone and I listen to him because kati entegeera entandise ogibuusabuusa kirabika baamuyiwa butto mu bwongo. Yagambye nti ali atandise ku lugendo awo enkomyo kyenjagala okunnyonnyola bannayuganda ekigambo naye obitaddeyo ssebo awo ataddeyo ekifaananyi nga omukulu nga ali ku Washington